okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi atulaba enkya eya leero nyongera okwanirizaako ku lutimbe lwaffe olwa 3ABN TV. Atulaba ku Avento Media nyongera nawe okwanirizaako n'okulamusaako amakya ga leero. Nyongera okwebaza Mukama asobodde okuba nga akukuuma okuyita mu kiro n'akukeesa ng'okyali mulamu. Era nze omuweereza Onuwagaba Moses nze nkomyewo olunaku olwaleero okuba nga nkuweereza mu programu eno ensulo ey'enkya, era nga nyongera okukukubiriza oyongere okuba nga otegeezaako ab'eŋŋanda zo ab'emikwano gyo bonna b'osobola okuba nga otuusaako obubaka buno bayongere okuba nga nabo balega wamu naffe oba nga bayiga wamu naffe enkya eya leero. Tulina ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti Katonda amanyi ekisinga, era nga tetunaba kweyongerayo kugenda wala ngenda kukusaba tweyombeeke tusabireko wamu. Katusabe. Ayi Mukama Katonda waffe oli mutukuvu era oli wa kitiibwa. Tukwebaza ayi Mukama olw'obulungi bwo gye tuli. Tukwebaza ggwe atukuumye nga tukyali balamu era otuwadde omukisa okuba nga olunaku lwaleero era tubaawo. Era tukwebaza olw'omukisa gwa 3ABN TV okuba nga tusobola okuba nga tutuusa buno obubaka eri abantu bonna ayi Mukama Katonda waffe. Tusaba obeera wamu naffe era oyongere okuba nga otuwa omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu kyokuyiga kya leero kwe kusaba kwaffe nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Anyongera okukubiriza okuba nga okwata bayiro yo n'akatabo ko tusobole okuba nga tuyigira wamu era bw'obaako n'ekyokuyiga ekikusanyusizza oba kye weeyigidde n'okukinootinga tusobole okuba nga wejjukanya. Olunaku lw'eggulo twalabye ekyokuyiga ekyabadde kitugamba nti Katonda anaakulungamyanga era nga twayize ne tulaba nti omwoyo omutukuvu y'engeri Katonda gy'atulungamyamu era ne tuyigira ddala nti tulina okusaba Katonda atujjuze omwoyo omutukuvu mu mitima gyaffe asobole nno okutulungamya mu makubo ge tusaanidde okuba nga tutambuliramu. Era twalabye nti Katonda alina enteekateeka ennungi eri obulamu bwaffe. Era leero tukomyewo n'ekyokuyiga ekikulu ennyo kyesitandiyagadde osubwe. Kyesitandiyagadde bakwano bo basubwe. Era bw'oba olina gw'osobola okuba ng'otegeezaako yongera okuba ng'omutegeeza. Katonda amanyi ekisinga. Katonda amanyi ekisinga. Gwe mutwe gw'ekyokuyiga kyaffe olunaku olwaleero. Era ng'ekyawandiikibwa kyaffe kivudde mu kitabo kya Zabbuli essuula eya 33 okuva ku lunyiriri olwabiri mpaka ku lwabiri mu bbiri. Ng'era kisoma nga kigamba nti emmeeme yaffe erindiridde Mukama, oyo ye mubeezi waffe era ye ngabo yaffe, kubanga omutima gwaffe gunaasanyukira oyo, kubanga twesize erinnya lye ettukuvu. Okusaasira kwo ayi Mukama kubeerenga ku ffe nga ffe bwe tusuubira mu ggwe. Ekyawandiikibwa kyaffe kitugambye nti okwesigwa kwaffe kubeere mu Mukama nga naffe bwe tusuubira mu ye. Era ng'omuwandiisi waffe yayongedde okuba ng'atwongerayo n'emboozi ey'enjawulo ng'era atugamba nti atera obutaba muntu mugumiikiriza oba mu bulamu bwe yeesanga ng'oluusi tagumiikiriza bulungi, era ng'atugamba atuwadde ekyokulabirako abamu ku ffe naffe kiyinza obba nga kikola mu bulamu bwaffe nti olw'okuba nti tatera kubeera muntu mugumiikiriza oluusi yeesanga nga bwe kituuka mu biseera eby'enjala ng'enjala emuluma yeekanga ng'akozesa akuuma akayitibwa microwave okuba ng'afumbya emmere mu bunnambiro. Era kino oluusi kikosa nnyo abasajja, twesanga nnyo nti okukuma ekyoto eky'enku ofumbe emmere mu bulungi weekanga ng'okozesezza akuuma aka microwave oba ng'ogezezzaako okunoonya engeri yonna eyinza okuba ennyangu okuba nga weetuusaako ekyokulya mu bunnambiro. Era atugambye yeesanga nnyo ng'akozesezza akuuma kano asobole okwanguya okukola ku appetite ye eba erinnye. Naye Bayibuli erina ekintu kyetuyigiriza nga kwe kulindirira ku Katonda, kuba Katonda yamanyi ekisinga mu bulamu bwaffe. Era n'ayongerayo ng'atugamba nti asabye emirundi mingi
era ng'alindirira okuba ng'addibwamu Katonda, naye oluusi yeekanga ng'essaala ze teziddibbwamu era n'akola ki? N'abeera ng'aggwamu amaanyi, oba oluusi n'atuuka n'abikola ki? N'abivaamu. Yeeno embeera abantu abasinga abamu naffe tugiyitamu. Oluusi tugenda ne tukeera ku makya ne tusaba, n'osaba olw'eggulo, n'osaba ku ssaawa 7, n'olwokuba nti olina ky'osabira oluusi ky'oluubirirwa n'osanga nga tokituuseeko, bwe wayitawo akaseera akawanvumukko weekanga ng'obivuddeko. Abadde asaba emirundi 3 n'okkakkana ng'osaba emirundi ng'ebiri. Naye okuyita mu bino byonna omuwandiisi agezaako okuba ng'atulaga nti byali bimuyigiriza ekintu ekiyitibwa obugumiikiriza. Ebiseera bingi tusobola obba n'essaala zaffe, tulina ebintu bye twetaaga okuba nga tutuukako mu bulamu bwaffe, naye nga tubisaba oluusi ne tutabifunirawo mbagirawo, lwakuba Katonda alina ekintu ky'ayagala okuba nga tukola ki? Nga tuyiga kyekyo ekiyitibwa obugumiikiriza. Era atugamba nti kyokka akkiriza nti Katonda yalinga amuyigiriza obukulu obw'okugumiikiriza. Era mu kyokuyiga kyaffe olunaku olwaleero ekiriko omutwe ogugamba nti Katonda amanyi ekisinga, tugenda kuba tuyiga okulindirira. Era ekyo Dawudi kye kimu ku byabadde atulaga mu kyawandiikibwa kye tuva okusoma enkya ya leero, okuyiga okugumiikiriza. Era ekyawandiikibwa kyaffe kitandise nga kitugamba nti emmeeme yaffe erindiridde Mukama. Muganda wange andaba enkya eya leero, omutima gwo gulindiridde ku ki? Oyinza okuba olina ekintu ky'otaddemu essuubi ng'okisaba entakera nga tekituukawo. Mukama ayinza okuba ayagala naawe okuyigiriza okuba ng'ogumiikiriza. Katonda ayina ebyokuyiga by'ayagala tuyige enkya ya leero, ayina ebintu by'ayagala ebikulu tuyige mu nsulo ey'enkya olunaku olwaleero. Era ebintu bino bigenda kuba 3 byokka, era bwe tunaaba tubimaliriza tugenda bba tufundikira puroguramu yaffe ey'olunaku olwaleero. Katonda ayina ebintu by'ayagala tuyige mu kulundirira, era ng'ekisooka kiri nti Katonda ayagala okuyigiriza obugumiikiriza. Obugumiikiriza nsonga nkulu mu bulamu bwaffe. Ekwata ku baana abato, ekwata ku bantu abakulu, ekwata ne ku bavubuka. Bintu bingi bye twesanga nga tubadde tubitambuliramu, naye nga obugumiikiriza bwe bibivuga. Tusanze abaana bangi, tusanga abavubuka bangi nga bakomekeredde mu makubo amakyamu olw'okuba tebalina bugumiikiriza mu mitima gyabwe. Abantu bangi balwadde enjawulo, balwadde endwadde ez'enjawulo ze tutayinza kuba nga twogera nako, naye nga kino kizze eri obulamu bwabwe olw'okuba nti tebalina ki? Bugumiikiriza. Katonda ayina ky'ayagala tuyige okuyita mu bugumiikiriza. Era omuwandiisi waffe ayina ekyokuyiga ky'atulaze olunaku olwaleero, n'atugamba nti omwana omuto ayina ekyokuyiga ky'atulaze olunaku olwaleero. Omuwandiisi waffe ayina ekyokuyiga ekikulu ky'atulaze olunaku olwaleero, nga kituyongera okutujjayo okutusiigirayo ekifaananyi ky'obugumiikiriza, ng'atugambye nti obugumiikiriza bwe bwaleetera ekkovu okuyingira mu lyato. Njagala ffenna tufumiitirizeemu, tuddeyo mu biseera ebya Nuuwa eby'amataba. Tukimanyi nti Nuuwa yabuulira enjiri okumala emyaka egisoba mu 140 ng'abuulira ku nkuba yali egenda okutonnya efundikira ensi yonna n'amazzi buli kimu kisaanewo. Naye kyewuunyisa nti ebisolo byatambula ne bigenda mu lyato, amayuba ne gabuuka ne gagenda mu lyato. N'ekkovu, tukimanyi bulungi nti ekkovu ly'erimu ku bisolo ebitambula empola ennyo. Naye olw'obugumiikiriza Katonda bw'ayina, olw'ekisa ekingi, n'ekkovu lyasobola okutuuka mu lyato. Naye abantu 8 bokka be baasobola okuba nga bakola ki? Bawuliriza ne bayingira mu lyato, ate nga baali ba famire ya Nuuwa. Ekyo kitulaga ki? Nti abantu abasinga tujjudde obutali bugumiikiriza mu mitima gyaffe, ne tukakkana nga tusanze obulamu bwaffe mu katyabaga.
si mu bya bukristaayo byokka wabula ne ku mirimu gyaffe. Osobola okusanga ng'omuntu ofokasi ye ku mulimu agitadde mu kuba ng'afuna ssente n'ekakkana nga enkola ye entono nnyo obubbi nga bwe businze obungi mu bulamu bwe. Kino kitwafekitinze nnyo ng'abantu. Era Katonda olunaku olwaleero ayagala tuyige okugumiikiriza mu bulamu bwaffe. Ekkovu lyasobola okuba nga likola ki? Nga lituuka mu lyato olw'obugumiikiriza. Muganda wange, omuwandiisi ayongedde okuba nga atusiigira n'ekifaananyi n'atulaga nti akatiko kasobola okutwala emyezi 6 gyokka okuba nga kakula mu kompawundi yo. Naye waliwo omuti oguyitibwa omuti ogw'omuvule. Guno omuti kigutwalira emyaka egisoba mu 30 nga gukula. Emyaka 30 nga gukula. Naye akatiko kasobola okukulira emyezi emeka? 3. Enkya n'okeera ku makya nga abantu bali kuula butiko, naye bakakuulira okumala ebbanga ki? Kasobola okusaanawo mu buki? Mu bwangu ddala. N'enkoko bwe beeyitawo n'ekalinnyako kakutuka ne kakola ki? Ne kagwa. Naye omuti gw'omuvule bwe guba gukuze bulungi guvaamu ekiyitibwa hardwood, guba muti munywevu. Kiri eri ggwe okulondawo mu bulamu bwo, onaabeera katiko oba onaabeera muti gwa muvule. Katonda ayagala tugumiikirize mu bulamu bwaffe buno. Katonda atukuliza mu bulamu obw'okuyigga. Nga bwe tukula nga tuva nga tuli bato na tugenda nga tuyiga ebintu eby'enjawulo, ne mu bulamu bwaffe obw'ekikristaayo Katonda atusuubira okuba abagumiikiriza ku buli kintu kye tugenda okuba nga tutuukako. Era omuwandiisi ye atugambye nti ye muti gwa muvule, kubanga omuti gw'omuvule eba nsigo eyalemerako. Omuti gw'omuvule ekiguleetera okuba omuti omunywevu eba nsigo eyalemerako, nti eno ensigo etwala emyaka nga 30 ng'ekula eyita mu conditions ez'enjawulo, mu musana mu ki. Naye akatiko kayinza okukulira mu sizoni ey'enkuba yokka ne kakola ki? Ne kabeerawo. Omusana bwe gujja ne kakola ki? Ne kasaanawo. Obugumiikiriza kintu kikulu nnyo ng'abakristaayo, era kintu kya nkizo mu buli kye tukola. We have to have a master plan for everything nga tuyise mu buki? Mu bugumiikiriza. Si buli kimu abavubuka naddala mu bulamu bwaffe tulina ebintu bye tuluubirira okuba nga tutuukako, naye ebiseera ebisinga tubipapira ne bikakkana nga bituleetedde obulumi bungi ku mitima gyaffe, bituleetedde obukyayi, n'osanga omuntu nga takyayagala kukola olw'okuba teyasobodde kufuna kikyaluubirira kuba nga afuna. Naye nga kino kyonna kizze lwakuba nti stage gy'aliko si gy'alina okuba ng'akifunirako. We have to understand ne tuyongera okuba abagumiikiriza mu buli kimu kye tukola, mu by'omwoyo, mu by'omubiri na mu buli kimu kye tukwasako emikono gyaffe. Era obugumiikiriza kintu kikulu nnyo bwe tunaaba nga tunaabeera abanywevu era nga tunasobola okutambulira ku kuluŋŋamizibwa ka Katonda. Tulina okuba abagumiikiriza. Kuba tulina essaala nnyingi ze tusaba, oyinza okubeerawo n'osaba nti Mukama njagala kufuna kino, njagala kuvuga nange ku mmotoka, naye nga si kye kiseera kyo, ng'okyalina okuyita mu mitendera emingi egy'okukola okuba ng'otuuka ku ekyo ekintu. Naye gwe bw'okipapira ne kitavaayo oluusi n'ogamba nti pulaani za Katonda tezikola ki? Tezikola. Katonda ayagala tubeere abagumiikiriza, era eno nsonga nkulu nnyo. Era ekyokuyiga ekyokubiri, Katonda ayagala abakristaayo bayige obukulu obw'okweteekateeka. Katonda ayagala abakristaayo tuyige obukulu obw'okweteekateeka. Mu buli kintu kyonna kye tutuusaako emikono gyaffe, Katonda ayagala tubeere abantu ab'enteekateeka. Tokeera ku makya n'omala gakola kino kintu. Muganda nga ndaba enkya ya leero, njagala kukugamba nti buli omu ayina obusobozi mu bulamu bwe okuba ng'ayina ekintu kyakola oba ekintu kyagunjaawo. Tekiri limited ku bazungu, tekiri limited ku bantu bawanvu, tekiri limited ku bantu bampi oba baddugavu. Everyone has an opportunity as he thrives in this world. But kino kyonna kiva mu ngeri gye weeteekateekamu ng'omuntu. Weeteeseteese otya? Katonda waffe tumulaba nti Katonda wa nteekateeka. Naye naffe ayagala tubeere abantu ab'enteekateeka. Ekyokulabirako omuwandiisi waffe kyatuwadde olunaku olwaleero atugambye nti tosobola kuddira mwana wa myaka 5 n'omuwa mmotoka agivuge ne bw'aba amanyi okuvuga,
tannatuuka stage ekola ki evuga mmotoka bw'onaagimuwa agenda kakkana akoze ensobi eziwerako era bw'anaagiyisa ne ku kkubo abantu osobola okubeera ng'otwalibwa mu mbuga ezaki ez'amateeka nga bw'otasobola kuwa mu bisumuluzo omwana ow'emyaka 5 naffe tulina ebintu ebisinga bye twagala okuba nga tukwatako mu bulamu bwaffe naye ng'oba oli awo si ke kaseera ke twandibadde tubikwatirako oba nga si ke kaseera we twandibadde tubifunira. Omuvubuka yonna gy'oli oyinza obba oyina ekintu eky'ebbeeyi kyoyagala okuba nga weetuusaako naye nga si bwe busobozi bwo ne kikumalamu amaanyi ne kikubeeza mu nnyiike. Tulina okutegeera obusobozi bwaffe ate ne tweteekateeka bulungi okuba nga tutuuka ku kye tuluubirira okuba nga tukola ki nga tutuukako. Tulina okwetegekera ebiseera eby'omu maaso. Kyova olaba nti omwana omuto akwatibwa ekkubo ne bamutwala mu ssomero okuva mu nassale n'atuuka mu leve eddako okuba nga yeeteekerateekera ebiseera eby'omu maaso. N'oluusi twesanga nti abantu ate bwe tukula mu myaka ekintu ky'entegeka kivaawo ne tutandika kubeerawo ne tudda ku kintu kye bayita survival for the fittest. Naye nga tulaba nti Katonda ayagala tubeere n'enteekateeka mu bulamu bwaffe. Emirundi mingi twesanga nga tukola ebintu nga tetunnabeera beetegefu. Kino ekintu si kirungi nnyo. Leka tuleme kukola bintu bye tuteetegekedde naye tukole ebintu eby'enteekateeka. Olwo nno tugenda kwesanga tuwangudde okuyita mu bizibu bye tuyitamu. Okuva mu bwavu, okuva mu kaabo, okuva mu butamanya. Kino kyonna tusobola okukiwangula okuyita mu nteekateeka. Okola enteekateeka. Olunaku lwa leero Katonda alina ebyokuyiga 2 by'atuyigiriza. Okuba abagumiikiriza n'okuba n'enteekateeka. We should have plans of everything that we want to do in life. Be it education, success, olina okuba ng'otegese nti ngenda kukikola ntya. You should have plans. You should have well-established strategies on everything that you are going to do. Ate ekirala olina okuba omugumiikiriza kwezo strategies z'oba otaddewo. Si kuluubirira bintu binene by'otategekedde engeri gy'ogenda kuba ng'okola ki ng'obifunamu. Era Katonda alina ekyokuyiga ekirala ekikulu ky'atuyigiriza olunaku olwaleero ekyokusatu. Katonda ayagala tuyige nti enteekateeka ze zisinga ezaffe. God's plan is the best plan, not yours or mine. Ekyo tulina okuba nga tukiteeka into consideration mu bulamu bwaffe. Ebiseera ebisinga tugoberera nnyo enteekateeka zaffe okusinga eza Katonda. Katonda ayinza obba akuyita ofuuke omubuulizi w'enjiri. Katonda ayinza okuba akuyita ofuuke evangelist nga Katonda ayina kyakutegekedde akuyise to be a businessman. Ne weesanga nga gwe weesibye ku nteekateeka yo gwe ng'omuntu. Katonda enteekateeka ye yeesinga mu bulamu bwaffe. Singa tutegeera Katonda kyayagala tukole ne tugattako obugumiikiriza ne tugattako n'enteekateeka zaffe ze tuba tutegese okuba nga tutambulira mu nteekateeka za Katonda, awo tugenda kusobola okubeera n'obulamu obuli successful. Tugenda kusobola okuba abawanguzi mu bintu by'ensi eno. Era kino tulabira ddala nti kyayongera okuba nga kireeta n'essanyu mu bulamu bwa Dawudi okuba n'enteekateeka. Tulina okukiyiga. Katonda ye mubeezi waffe era ye ngabo yaffe, ye yekka gwe tusobola okuba nga twekwekamu. So bw'onaabeera n'enteekateeka zo nga tezitambulidde ku nteekateeka ya Katonda, nga tezitambulidde ku ngabo yaffe, nga teziyimiridde ku lwazi, togenda kusobola kuyimirira. Kyova nti tugenda kutandikawo bizinensi zigwe because we have not followed God's plans. Ebiseera ebisinga oyinza okutunuulira ebizibu byo gwe n'ogamba okusinziira ku bizibu byange neetaaga akasente akawerako ddala, n'otamanya nti Katonda ayinza obba akutaddemu eyo embeera ng'alina kyakuteekerateekera. Olunaku lwa leero tukiyige enkya ya leero nti Katonda alina enteekateeka ennungi eri buli bulamu bw'omuntu. Era bw'ogenda mu kitabo kya Yokaana essula y'e11 tulaba nti waliwo famire eno eya Mariyamu ne Maliza baali baagala Yesu ajje
awonye muganda waabwe Lazaalo eyali alwadde. Ate Lazaalo tukimanyi bulungi nnyo ali mukwano gwa Yesu ddala, nga mukwano gwe nnyo. Naye Yesu gye yali yategeera ku kulwala kwa Lazaalo, era Maliyamu ne Maliza baamukaabira nnyo nga baagala ajje awonye Lazaalo ono. Naye Yesu yatwala ennaku 4 nga talabiseeko bukyanga Lazaalo. Yalwala n'afa n'okufa, Yesu n'atwala n'ennaku 4 nga takoze eki, nga tazze. Naye waliwo ekyokuyiga Katonda ekikulu kyayagala tulabe mu kino ekiseera. Mariya ne Maliza bo kye baali baagala Yesu ajje awonye Lazaalo, naye Yesu yalina enteekateeka enkulu, yalina enteekateeka ennungi. Yali ayagala kuzuukiza Lazaalo abantu basobole okulaba amaanyi ga Katonda n'obukulu bwe. Naffe Katonda ayinza obba alina situation zonna zaatutaddemu, naye yadde akeereyo okumala ennaku 4 okusinziira ku kizibu kyo kyekiri, tekireetera pulaani ye kuba mbi. Pulaani ye esigala nga yeesinga. Amaanyi ga Katonda ge gasinga, kyekisinga kye tusobola okuba nakyo mu bulamu bwaffe. Yadde Yesu yamala ennaku 4, pulaani ye yasigala nga yeesinga. Era Yesu we yajja after 4 days, Maliyamu ne Maliza baali beeraliikiridde nnyo, era nga tebasuubira nti muganda waabwe asobola okuba ng'akola ki, ng'awona oba ng'azuukira. Era bwe yajja bamugamba Yesu, Lazaalo yafudde dda, amaze ennaku 4 n'okuvunda, akola ki, avunze. Naye Yesu bwe yatuuka yabagamba, bannaayi muggyeewo ejjinja. Era ejjinja bwe lyaggyibwawo ne tulaba Lazaalo ng'akola ki, ng'avaayo. Ge g'amaanyi ga Katonda. No matter what circumstance that you are passing through, God's plan is always the best and we should always stick on it. Katonda tulina okunywerera ku kyayagala tukole. His plans are always the best for us. Enteekateeka za Katonda ku bulamu bwaffe nkulu nnyo, zisinga enteekateeka zaffe, zisinga buli kimu. Era ekyama kiri mu kulindirira ye, ekyama kiri mu kulindirira Katonda. Era olunaku olwaleero nnyongera okukubiriza buli omu atulaba ku lutimbe luno lwa 3BN mu puroguramu ensulo ey'enkya, okukkiriza Katonda atuyambe twongere okuba nga tumulindirira. Tulindirire ku bisuubizo bye, tumuleke akole, atuluŋŋamye era atukulembere mu buli kimu kye twetaaga okuba nga tutuukako. Era muganda wange ndaba enkya ya leero nnyongera okukujjukiza tukyagenda mu maaso n'olukuŋŋaana lwaffe olw'enjiri oluli Essenge, era tweyongera okuba nga tukubiriza abantu okuba nga balweyungako, ffenna abali Essenge naffe abasobola okuba nga tululaba ku 3BN TV, tubeereko ku ssaawa 12 ez'akawungeezi ne ku YouTube channel yaffe ya Vento Productions. Era bw'oba oli awo ng'olabira ddala obubaka buno bukoze bulungi, nga owulira oyagala okuwagira omulimu guno ogw'enjiri, osobola okuwagira ku Airtel Merchant Code yaffe ng'onyize katonyeze 185 katonyeze 9 hash okuyita ku Merchant Code 439-700-7850. Era osobola okuyita ne ku MTN Momo Pay Code ng'onyize katonyeze 165 katonyeze 3 hash okuyita ku code 838-983. Era nga zino zonna code zireeta amannya Vento Media Limited. Osobola okubeera ekitundu ku mulimu guno, enjiri n'esobola okuba ng'ebuuka okutuuka mu busonda bwonna obw'ensi okuyita ku buweereza bwaffe obwa Vento Media ne 3BN TV. Era bw'oba weetaaga Vento Media app osobola okugijja ku Play Store owa Android oba owa Apple, osobola okugijja ku Apple Store. Weebale kubeera wamu naffe ku programu yaffe ensulo ey'enkya. Olunaku lwa leero tuyize ku kyokuyiga ekibadde kigamba Katonda amanyi ekisinga mu bulamu bwaffe. Era
nga nsaba twongere okuba nga tusaba tuleke Katonda akole ekyo ekisinga mu bulamu bwaffe tweyongere okuba nga tunywerera ku pulaani z'ayina eri obulamu bwaffe. God's plans are always the best for our lives. Let us pray. Ayi Mukama Katonda waffe oli mutukuvu era oli wa kitiibwa, tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okuba nga tuyiga olunaku lwa leero. Leka enteekateeka zo zikole mu bulamu bwaffe Ayi Mukama Katonda waffe, era mu byonna tusaba otuyigiriza okuba abagumiikiriza, tuwe Omwoyo Omutukuvu ayongerenga okutuluŋŋamya n'abamu ku ffe nga tugenda okuba nga tutambula okuba nga tukola emirimu gyaffe, abagenda okuba nga batambula bawe eŋŋendo ennungi, ogabirire mu byetaago byaffe okuyita mu lunaku lwa leero Ayi Mukama Katonda waffe, kakusaba kwaffe nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo, amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.